oyagala kulima mwanyi oyagala kulima bitooke kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa bakuwe eddagala ligenda okuttira kiwotokwa endwadde z'ebitooke endwadde z'emmwanyi bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe kampuni bagita agro animal essimu yaabwe eyitawawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulire ennimiro yo ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi kampuni bagita agro and more ennamba z'essimu ezo ziyitawo bakubire beesigwa bulungi nnyo bamanyi balimisa balungi bamanyi buli kika kya kirime bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime basangibwa Kamengo ojja kubasanga eggomba ne mu Uganda yonna balinamu amatabi bakubireko kampuni bagita agro and more. Tubaniriza nnyo ate ne tumwebaza okuba nti bannange mwekomidde wano. Thank you so very much. Naate tekunsalako bigambo kweko abantu bekusala ebigambo oza comment tuzisoma wano Uganda you're entitled to our opinion. Omuntu kyatamanyi ng'ateekawo nze nange buli omu akkirizibwa okusala ekigambo abaana bakasuse advice you sit down okyali muto baana mmwe. Anyway, leero tukomyewo ate twogere ku bintu ebyenjawulo. Omukulu His Excellency from the ghetto Bobi Wine was in the UK. Naye ebigambo nga mulina bingi. Anna. Ate tegekangako kivulu tokola nko na birthday bantu ne bajja tolina shuwa oba onotegeka n'emikwano gyo ginajja. Tolina shuwa nawe oba onojja. Tolina shuwa nawe you show up for your own birthday. Wolinze wakati abantu bajja ng'ofudde ate nawe toli shuwa oba tunajja. Opinion zaaki. Anti ng'onyiize nnyo. No, omusajja yadde n'ekivulu. Kwefu ekyatamuze nze nali simanyi na ku kivulu ekyo that much. Nabirabako ewadde erikuwa radio katini so nenga ndowooza just bagenze nga bulijjo bwe bagenda you know they travel with the wife ndaba waliyo ekivulu naye ng'omwana buli kyolaba tulina kyolaba kiri positive nti munnange hall yajjudde abapromota ererelelele yali alowooza ge badia there are some things mu bulamu bw'ensi eno byendowooza nti twandibadde twabisukka dda naddala abantu abali exposed muko because abantu abasinga babadde ne negative comments about that show there are those people nga one they are working for a certain group of people ekyo nga kyeraga lwatu nti balina abantu bebakolera naye nze ngamba nnyo abantu nti ne bwoba owalana omuntu muwalane on principle nti at a certain point x bw'abaako kyakoze nekitambula bulungi you credit that then you move on. Naye gwe bw'onoobeera nga bbanga lyonna omutwe gwo gukuweereza nti you a fighter even you'll start fighting your own self bw'onootandika okubeera fighter mu buli kintu because ekivulu kya Bobi Wine buli ekyabaddeyo nakisuubira one ensi yonna yakimanya nti baalinga balanga a hotel Intercontinental Hotel. Yes. Even Bobi Wine bwe yalinga alanga posti zegendo zikebere yalanganga Intercontinental Hotel omuli room gye bayita O2 okisegedde so whatever ide yawandise O2 arena esobola okubeera nga yabadde slip of a finger nade sikisuubira nti egenda kubeera that big point ekigambo just kyokka kale kitwandijjeeko temwandi waawadde nnyo ate bwe mutyo ekyo kimu kyakubiri omuntu akyasuubira nti Bobi Wine ekivulu kisobola okumusala you are an enemy to your own dreams nti olina ebirooto naye naawe wenyini oli mulabe wa birooto bye because one bw'ogenda mu factors of economical factors ezireetera success y'ekintu kyonna Bobi Wine azirina one supply and demand omusegede supply ya Bobi Wine eri low for the last 5 years. Supply as Bobi Wine eri low tayimba
because of political factors wano okuyimba kwe kwaddamu emigozo bano kati amaze ebbanga ddene nga tayimba so wonna ne bwaba ku birthday party ne bwaba wamu buwi kapera it is news oisegedde bakubiri ebiseera Bobi Wine bwe yayimba Bobi Wine agenda okuyingira ebyobufuzi ngali agule milioni 3 ku 4 ku 5 around there bobo omugulabu n'ebivuba ebya bulijjo so teyali that big nti yali mu milioni 15 yali mu milioni 25 yali mu milioni 5 nga bonna we bali 5 bobo ogenze nnyo 8 bobo olaze wala nnyo 10 ka milioni waali kwezo sente ne Bobi Wine we yali so demand ye eri waggulu nnyo eri abo abayagalanga music we era abakyamwagala eri n'abo abapya be yafuna nga Robert Kyagulanyi ontegedde bulungi nnyo so kati bongo boddaawo gwe obwongo bo ne bukugamba nti ekivulu kigenda kumusala mowaso in a foreign land then obwongo mba neewuunya how you think ne hatred eyo gy'oba oyina mba njagala ngitegeere because mu developing countries abantu abasinga okubeera in foreign land ababeera mu diaspora babeera anti-government because babeera they are babayita batya they are financial refugees nti baava wano lwantalo za byanfuna baava wano they are political refugees kakati whoever speaks their language agezaako okwogera ewaka waterere so that they come back abantu abali ebweru eyo tebeeyagalirayo era tiri kyakugamba nga wakati nti ndi eno bweru kubanga njagalayo beetaaga bwetaazi kubeerayo naye tebaagalayo everyone would want to come back here but bwe batunulamu n'agaabwe enzira y'emirimu gyabula n'ebiringa ebyo kye kibabeezeeyo so whoever speaks their language baba willing to support that person to the bone so kati gwe ezo zonna factors bw'otazissa mu mutwe mba nkwewuunya so abantu abali eyo babadde balina okujja to make sure nti they associate with their own who speaks their language bwe bategeera bona ogenda bw'ofulumamu mwena mukimanyi is not a secret nti abantu abasinga basasula abantu okujja okubeerawo mu gatherings zaabwe ontegedde babasasula busasuzi gatherings ezisinga zigenda okuggwa tebatuwadde transport emmere batusuubiza bino oisegera naye omuntu yenna ali ku opposition toba nakyo osuubiza abantu era abajja just yogera olulimi lwe bategeera they will come so omuntu numbers zasobola kuddayo ne discussinga numbers za Bobi Wine tekikyali mawulire ti Bobi Wine yakubye ekivulu ne kijjula then performance eyo nayo mba nkwewuunya bw'ogamba bw'otandika discussinga performance eri obvious ti Bobi Wine olunaku lwe bakugamba nti asitudde kabanda is solid band ne bagitwala ne bakugatirako Michael Ouma kakati ekyo mmanyirawo nti production egenda kubeera wonderful why Bobi Wine good kati kabanda ne solid band bamanye abantu babiri abali comfortable ne solid band era bw'olaba nga solid band ngeri behind them mumanya they are comfortable bagenda kukola bino ebyo baagala that is Jose Chameleone and Bobi Wine era kyobola ne ku battle of champion eya Bebe Cool Bobi Wine kabanda ye yali side eno otegedde now bwe bakugamba nti bagisitudde nga Bobi Wine nebo mujja mutono n'omugaa twagala kuba sho nakubuza ani ali ku ngoma nti kabanda Chameleone nakubuza ani ali ku ngoma nti kabanda akugamba bugambi kabanda sigenda kukola lihaso mugambe akube programu ye je twakube Kenya oba mugamba akube je twakube Zaire mugamba akube je tukuba ku mbaga they know kakati bwe bakugamba nti ate bagaseemu lihaso ya myezi kumpi 2 kakati kabanda amanyi Chameleone bwakolola ki yabategeeza amanyi Bobi Wine bwe yekyusa bwati wawa abadde so mbasigenda ku discussinga oisegede buli kimu kiba kigenda kubeera on top so freestyle ezo political banters ze yataddemu that is the Bobi Wine but that is expected like Bobi Wine versus Kyagulanyi oli ayitawo kuba yo muntu omu though we are selling two different brands ne Kyagulanyi waliwo le bayita Kyagulanyi
era ogenda okulaba nga Bobi Wine somehow awaganyiza ogenda okulaba javimba ogenda okulaba slang zizize kakati ne mu Bobi Wine era Kyagulanyi ajja kuyitamu akateba jukira kasabatandika ebintu by'okujeregereza bakwatagana Kyagulanyi mujeregerezi ne Bobi Wine mujeregerezi kati ezo political banters ez'okujeregerera obeera ozisuubira because zihypinga shows era kasita kwata kazindaalo buli alina kyeyamukola ng'omanyi bagenda kukuba mu freestyle oluyimba lusobola okubeera ne versions bbiri so ebyo ebyadde bisuubira so there is nothing new ekyakoleddwa ku sheeyo onne ekyabadde new kunze nti waliwo abantu paka nakati abakyalowooza nti Bobi Wine ekivulu kisobola omusala abakyalowooza nti Bobi Wine like natunulidde ne ngamba waayi buli muntu alina omutwe gwe so nze Bobi Wine ne bw'atandibadde nti byayogera byenjagala okuwulira nalibadde nga hakalazaawo kyagenda kugikuba so question is before I discuss with you kati wetutandika okay you've criticized this but tudda mu kivulu mu language y'ekivulu are you really going to understand gwe ntandika okukubuuza gwe ng'omuntu aguze data w'ebitaano oli ku wifi ya madamu kwovumira abantu like I'm just saying are we really going to understand each other wetutandika okwogerera nga tuvude ku numbers newe zitandibadde numbers bw'otunuulira sente ze bakyaginza abantu twala 25 $1 bw'otunulira so nsaba kadata ako kakozesa osoka okole kalisaaki akatonotono then olabe n'ebiriyo omanye nti however much gundi muwalana naye kino kirina kubeera bwe kiti so let's use our data to discuss other things era obwedde sinakulaba bo discussing show ya Bobi Wine sinakulaba I just enjoyed the show because Bobi Wine badde ndudde okumulaba nga ali mu vibe bwetyo mbadde ndudde okumulaba nga on top of the vibe ngali well bamutegese bulungi bwatyo ngali free so yaddaayira obikola byonna era ennyimba zonna yaziyimbye to remind us the other Bobi Wine kati lwana akomawo wano just lugogote tumala I don't know simanyi we tunaagenda because I think Nambole I don't know Nambole bajja gikuba then bamale bakubireko n'ebibuga ebirala nti banaye Nambole yawedde kakati abejjinja tukuba jinja tawuni zokka buli omuvamu tetugenda bwana bagenze Masaka sisuubira nti Bobi Wine anaagenda okukuba e Masaka n'akuba recreation nti ate bwamaliza akube kaliisizo bw'atakube n'ekyotera n'eryantonde mwabo bonna muba mulina kujja wamu mwekuŋŋanye mujje mu kifo kimu so tekikyali mawulire Bobi Wine ennyonta bamulinamu nnyingi nnyo ate ne music wakyali very 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 relevant ku buli age y'abaana abato y'abavubuka then n'abantu abakulu the music wakyali very relevant because of the topics zeyayimbako ezitukwatako okitegedde kuba kati bw'otulina byonna ebigenda 5 songs mu luyimba lwa Bobi Wine you could relate at least to one yeah so kuba kati nze obudde bwaffe njala tubukozese nnyo kati tudisikasinga ebintu Fiki Gaza bamusibye I will follow nja kufollowinga nnyo Waikipenda kye yagambye Fiki Gaza yava kuno n'agenda ne bamutwala ebuwalabu okuyimba abayimbi musooke mwesonyiwe oba ensi z'abawalabu tusooke tuzireke ne bapromota bano abatali so well out there or established tubaleke kikwefu kozi bw'otunulamu bonna abaana abafuna ebizibu nga bagenze okwafominga baba bano bapromota baba mu ntalo z'abapromota yes one bw'oba ofuluma kati omanyi nze ngamba nnyo abantu nti it is very kyabeeyi layisi abawa bbeeyi luyimba lwakazibwa ekapo olupya layisi abawa bbeeyi kakati tugezeeko kati okufomalizinga ebintu buli muntu afuluma wano promota takunnyonnyola nti katukuwe visit visa ojja otuuke eno okole kubanga ojja kusevinga wano sevinge wano at the end of the day ojja tuyambyeko bapromota abo okusevinga nga tugendanga ba visitors naye nga tugenze kukola muganda wange abasajja abo saidi eyo bakambuwala we bakukwata lojja okukakasa nti walayisa abawaaki if you think you are worth it promoter
ebintu abiteeke nga biri mu straight line because ng'ojja kulowooza nti promoter omuyamba ogenda ogwe mu ntalo zaabwe ze balimu eyo ewaabwe nti beeyiribya ekyo sikiwulidde ku muyimbi omusi babiri si ate basatu kinuma tebasiba gwe omuyimbi gwe bateekayo kuba gwe atamanyi makubo boye bwe giwunya bamanyi ew'okuyitira nawe ew'okwekweka so abaana beeyo balina entalo zaabwe simayo naapromotinga walino naapromotinga wano naapromotinga wano kati ono bw'aleeta oli yakubira poliisi kuba amanyi lupozi yakubira poliisi ne bakukwata oyagira ku visit visa ate ali mu kukola talina na work permit kuba baagala bw'oba omuntu omu akuleete then omulala ayeripo okwo bw'omumala mumpeereza eno then ono bw'agaana oli ng'amuyita emabega bamaliriza bakuggalidde so shoze buwalabu soke tulinnye mu kyawakati oli asoke kulaga mitendera nti empapula zo nazikozeeko era you are going to come and perform legally. Yes. Fena twagala nnyo nzikiriza nnyo mu Uganda eno bwe tuli nzikiriza nnyo mu ku bypassinga kiyambako kendeeza edda twayinanga akawaya era omuntu yenna nga tewabikolerako ku masannyalaze g'akawaya ngo bakuzadde mwemwe bayaka tewabeera akawaya tewakamanyako ennyumba mamange kwe yalina edduuka balina akawaya naye nga ate basasula sente z'amasannyalaze naye nga bawumeme baba bajja ate bakajjamu ate ne akajjamu akawaya ako kaseevinganga ekiro mubeera mwotera bwereere tewabadda simwe mwalina kuukakoyi bwe mufumba we mukola kiyaba ebintu naye akawaya ako olunaku lwe gakuba akateekamu olunaku lwekwokya ennyumba akawaya naye muganda wange nga kabeera risike olunaku lwekakuba lwe mumanya nti omanyi omuntu yali alina okusasula umeme yali UEB ebiseera ebyo oba mwana gwe wamanya UEB mukama akuwa eradde maama so fikigaza kabeera ekisembayo tukoye emboozi za free twabadde ne biniganta twalina waikibenda kati fikigaza n'abalala bangi abafulidde ebizibu saidi eyo kabeera omuyimbi oba temuddamu kuyimbira mu ddungu mubaleke bweba tebasobola kwe-organizinga and there is something I do not understand naddala eri bannayuganda buli lwe tufuluma wano bw'ogenda ku Bulaaya era naye osangayo emboozi y'emu nolaba ng'osanga ngoba people from France besanze UK they're like oh you're also French they're going to speak their language sango mona Uganda ogenda okulaga tamanyi Luganda ogenda okulaba mu deportation ng'oli yakola listi yaweereza banne yaweereza abazungu nti oyo ali wano bubenyi bw'amateeka it really bothers people muntu nagenda ku embassy nasangayo ng'omuntu gwalina okulaba oba muddugavu ayinza kuba sima na Uganda and the ones ng'amuyisa bubi nagende omuzungu akumye omuntu yali akugambyeko andedda kwebisimu entobina gitwala kamli natagamba naye ng'engeri gyakugambyemu sigenda kikola walozeka abo abaana nagamba peni genda ojjawo ekyo ekikopo nagamba sigenda kamli omuzungu agenda kugamba atogenda akuddiza ebintu byo nga takigambye naye ng'abikuwadde sanga omufirika naye ate abafirika ndoza kiri nnyo wano waffe mugundi waffe wano e Uganda Abanigeria abo ne bolaba tulinnyeeko Abanigeria they pull each other no they love each other they support each other bajjako wano twalina emisinde gyali kololaawo and the first thing they asked my friend was in charge of that team ze naina ba China ne babuuza where is our embassy naye gwe minuudi emeka gy'otambudde n'ogenda mu nsi endala and the first thing you've asked for is where is my embassy kuba ne embassy gyatuukayo nayo nga basembadde okugifacilitatinga nga nayo temanyi kigenda mu maaso temanyi nawe egenda kuyambira so literally let's love each other wosanze like don't tuleme kusoma PhD pull him down pull her down let's push ourselves muli eyo ku ddungu muli eyo bali tebabamanyi tebabaagala actually balwana nnyo balina mukola machines zitandika bakolera okumanya babakyawa kati mubeere nga Abanigeria bw'osanga we bakuba ennyimba sabayo oluyimba lw'omuna Uganda osegedde so that we can pull ourselves up ate teryakumatala nagisa wansi wa kimeza oba wansi wa kitanda ettaala yokuba nti yeyaka you lose nothing kwefu wajja ne kando ye n'agiteekako neyaka esigala eyaka you keep going
meaning okumye kando yono naye alabye gy'alaga bannange tulekeraawo effutwaba Babiloni. So wiiki eno ndoze kibaddemu ekyamakulu kibadde kiruguudo kugwamu nalaba abantu tuli boogera ku Lwera omanyi awo we bajjukira bwe tuba tujja baasibako basooka ne baggalawo oluguudo nga luguddemu ne tujja ne bagamba emmotoka ntonotono nga ze ziyitako naye ng'abantu bagamba ekiro ebitulwera ebinene biyitako ng'abantu babuuza emisana lwaki babigaanako nga ate ekiro bakimanyi nti babikkirizaako ne tugawa eno Uganda ne bakuliyetingawo ekkubo liri bwe riti naye ono waliyo kano we understood we like maybe babikulitinga wait yawa no tusobole okuyitawo tuba tulyawo ekkubo lyagwamu ogwasooka ne balitereeza leero lyaguddemu ng'abantu tebamanyi mu kiro okeera ku makya yadde alina otutuuka mu offisi ku ssaawa emu ng'obaze meeting ya ssaawa 2 ekyala ng'olina omukubira nti kati olaba mpaamu essaawa nga 6 kutuuka n'ekyala gw'okubira naye tannatuuka naye kenyini tannatuuka ogenda omukubira nga gamba nange sinnatuuka kakati nze agamakubo bwe gagwamu awo nga tebinkwatako we mbabuuliza ffe abatuulawo ne tubaako bye twogera ne muwoza tuli basiru twagala tiketi kwesimbawo ffe tetulina kirungi kye tulaba ffe tuli opposition ffe tuwagira kadingo ffe nze nababuulira the reason why I sit on this channel every morning I do not soogera bintu bya muntu yenna njogera byange ebinnyamba bw'owulira nga naawe bikuyamba you amplify the voice bwe nkera ne nkugamba nti Abachina bamalawo entobazi zaffe gavumenti yakwata abantu bayiwa ettaka mu ntobazi gwe n'ogiyita nti am politicizing everything era saagala enaale enguudo bwe zigwamu olw'ensonga y'amazzi nti gali mu kuwaguza kuno olwo oluguudo terulitereera ekyo nkikubuulira era ebyo bye tulimu ate ne bino bye baalukoze balinganga abaabisse just ekinnya awo woke wabomose it's a symptom of the whole oluguudo lwonna okuva e Masaka paka Busega lwonna lugenda kugenda nga lubomoka banga lyonna lwa nsonga oluguudo olwo luyita mu ntobazi it is a wetland from Masaka up to Busega it is all a wetland. It's a wetland. Genda wonna kakati economic activities ezigenda mu maaso beside that road teziriganya luguudo olwo okutereera edda twasomokanga Lwera ne Walukaga n'akuba oluyimba tulina ekyatusomesa katusomoka mukyere katusomoka Sinotrax tusomoka factories bye tusomoka era tewakyali era Walukaga bomayi Walukaga tuli bakasimba yaloddemu okuba oluyimba tulina ekyatusomosa mukyere ffe tulina ekyatusomosa Sinotrax ffe tulina ekyatusomosa Bachina ffe oluyimba luddemu versions ezo tewakyaliwo Olwera lwe tusomoka mukyere tusomoka Sinotrack tusomoka factories. Kambuze okay I understand twetagaba investors ngegwa it is so understandable we need to collect all that money maybe waliwo byebasobola okukola bitutasobola kukola osanga mudda tunayiga netubyekolera that is understandable abantu bano bwotunuulira ensi zaabwe ne bwolaba just a TikTok video laba bafuba nnyo plastic bakozesa mutono kino ne bakozesa Abachina their pollution rate ntono nnyo era bafindinga engeri gye badivertingamu omukka ogwo gubeere nga tegwa affecting abantu baabwe ne bamaliriza nga badevelopinze nti amazzi gano bagachanolinze nti yes drainage system wano waliwo amazzi tugachanolinze tutya nga amazzi gano tugaleseeyo naye nga ffe tukozesaawo ne bazimba flyovers ne bazimba bridges nti bino bintu byonna ebyuma ebiriko biyingira wansi ne bamanya nti wano depth yawo bweti tusobola oteekawo n'ekikono ne wano ne tuyita waggulu naye amazzi gaffe tetugajjaawo bwe bajja wano idea esooka we can drain that nobabuuza do they know maybe bamanyi impact eno nti bakimanyi emyaka we ginaaweerera 2 global warming bwenajja tujja batuseeyo mu nsi zaffe yes we understand the factories are helping us develop but tuli ku tulya mmere ya leero nti tetuconsiderinze enkya
nina ebifo byogendamu nti katola enkuba eno ng'etonye waliwo tuziyite lodges not really lodge mu tamu yamwe but lodge mu tamu ya tourism yes nga essaawa eno kwefu tosayinirirawo enkuba etonye amazzi gali gavuddeyo gonna nti kati wolinnyawo ekigere okkirira obanga ali mu katebe nga toli mu katebe naye olw'ettaka lye baateekawo to level the ground kasasiro yennyini asusse KCC etusasula sente wano abasuubuzi babadde beekalakaasa yes if ne bamala ne bagamba bwe mpangisa ennyumba ewaka omusajja wampa ennyumba ku mitwalo 5 nensasula nga manyi nsasula amazzi ampeerako toyi ya bwereere mu Kampala we nsasula miliyoni 3 nina okusasula kasasiro nina okusasula toyi nina okusasula license bano abayitamu zonna nenzisasula nga tebakitegeera n'omaliriza nga akasasiro ate omusanze mu kiteezi gy'osi kati basebo ne banyabo bwebanga China yemu ku mawanga agasingamu abantu abangi yes nga tuddeyo tusomeko baba China ewaabwe nabo bazimba mu ntobazi bakolera mu ntobazi tu kuba olaba nze nakulira Busega era nze awantu wagudde museewunyiza because nina Busega w'emyaka 25 emabega okuva ku laawundi awonna ku laawundi y'e Busega nga tebanazimba eri ya wansi awonna kyali kitoogo era nga okuva ndowooza okuva e Busega ku laawundi paka ndowooza Bulenga awonna nga kitoogo amazzi agava mu Busega agava waggulu eri mu Bulenga gakkirira ne gasula awo kati ewali zi petrol station ewali ewena bw'ogenda e Kajansi we baateeka round about ya express waliwo akayanja awo you remember waliwo akayanja awo ebbali awo e Kajansi waliwo total petrol station kukubo kwennyini waliwo ennyanja ng'amazzi agava eno gajja ne gagiyingiramu bagiyiwamu ettaka essaawa zino bakolerawo bintu birala so amazzi ago gaabulwa gye galaga era ngenda nene abanga bazimba enguudo nengamba bamala okuzimba oluguudo where is that water going plan kije munina yoke yo channeling this water plan kije munina mugayiyemu kale bino byonna mutadde webyuma mukoze factory amazzi gano gava wansi what plan are you having amazzi agava e Busega ewajjajjange bwe gakkirira Ennateete kubaka ekaserengeto bwe gakkirira Ennateete ebyalo ebiri awe galinga gabeera waliwo mayumba gagenda wa sizeze wetutuka makubo nga gajjudde amazzi so before you start saying we are politicizing we hate the government and everything tubeere realistic nti kino ekyazze tekyalonzeemu wa NUP tekyalonzeemu wa FDC tekyalonzeemu wa NRM ffenna kyatukosezza wamu so when we up our voice to speak for the environment nature kankubulireko ekintu ekikyasinzwe okubeera ne defense system ey'amaanyi is nature when it revenges nestani addawali kubadde nagamba wow nti nature egenda kwerwanirira nature eringa bwolaba guno omubiri nti guyina tissue regeneration nti bwofuna ebbwa kati ne nature it regenerates nti ne bw'olikola otya n'ozimba ewantu ffe tulina amayumba mu wakali g'omwo ge twakula twanga gali waggulu naye gaabulirayo mu ttaka nature forward back tulina ebintu bingi bye twazze tulaba wooteri ez'amaanyi bwe genda olaba bali ku mbalama z'ennyanja amazzi gagenda gabalya gagenda gakomawo we gaali galina okubeera bagenda balya ne zigabawo obudde ne gaddamu ne gakomawo and when it comes back temujja kukyagala so not it coming back zeze enguudo zitandise okwamu Uncle Nema bagayino nnoonya abasajja abasima omusenyu tugwagala nnyo ate tetulina ssente ekinneewuunyisa twalige nti bonoone ebutonde bwaffe then batuwa ssente okuddamu Katonga okuva lye yaggwamu tebamukolanga batwerawo some temporary something ne bakomawo but even before Katonga empigi awo balina oba bakola biki mu maaso awo batudivati nga tuyite eno bwe tuti balina bye bakola awo nawo waagwa kakati tulina sino taxes tulina olugu nene kembuuza ekirala tubeera tutya ng'eggwanga nga tulina oluguudo lumu nga
nga Messi nti in case olabanga ambush nti mugudde mu ambush tulina oluguudo lumu olw'e Masaka tugamba ziriwa tulina oluguudo olwo olwa Tamaka lumu kubanzikira we baba diverting nga mwetoolole eri essembabule bikiri kyebibere era ng'abantu bagamba amayinja olina making sure endabirwa muziri waggulu naye nga gye bataddewo nga alternative route tulina oluguudo olwo bwekyo kirowoozeeko nga tulina bajeti y'okukola amakubo buli mwaka ogirabanga eri hefty in the last 40 years 40 good years we have one road nti oluguudo olwo luli so busy omanye olwe luguudo enguudo ziri busy biri eziri busy nnyo Masaka Road ne Jinja Road lwansonga lezo border za border Jinja Road which border we heading to tugenda Kenya ebintu ebifulumaawo ebintu ebiyingirira Kenya awo bimanyi omwe kyobula osangako binyo birukulula na bingi negenda olutunuulire luli bwe luti sikisaga kolansi yatuuka kakati wano batugatta ku mutukula wali ne batugatta ne wali tugenda Mbalala paka Rwanda Masaka Road atwala e Rwanda n'atwala ku Burundi ya DRC ngabayitawo then ne bano wane bali e Tanzania mutukula so tuina okanyi imagine oluguudo lumu lukugatta ku Nsinya naye gwo in case luguddemu kyekitegeeza kiba bwe kiti nti emmotoka ezeetikka ziba nnyingi nnyo eziruyitako eziva e Rwanda eziva e Tanzania eziva actually n'abamu n'ebimu ebintu by'e Kenya byetoola bwe biti ne biyita eyo so kakati luguudo luli lumu obwongo bwaffe tebutugambangako nti tulina okukolayo enguudo endala ezifiidinga oluguudo olwo tuluwewuleko bwe kuyita sinotracks z'omusenyu ezo z'okuzipima kwagaana zitikkanga bugenda kati oziyiteko otunulira akaguudo ka ssebo nako n'okasaasira n'okagamba munnange mukama waffe biyita mu Lwera essaawa zino wansi waliyo amazzi nomanya nti kati ntuse lwansonga wansi waliyo amazzi gaali ettaka kakati balemwa tulina okukola enguudo nga ziri mu bbanga naye byonna tebijja kusoboka alternative routes kati duza twategedde nti twetaaga enguudo ez'ensangi twetaaga enguudo waliwo oluguudo olwo oluyita oluviirako e Katende ne lujja lukusuula ku Ntebe Road simanyi lwaki mu bwongo bwammwe bukyabaga nti omuntu agenda Entebbe akyalina okujja n'akonda paka Busega ng'asobola okutemerako e Katende simanyi lwaki omuntu agenda e Buloba akyalina okujja okutuuka e Busega ku laawundi nga wali oluguudo bwe luli simanyi lwaki omuntu agenda e Kasanji tebamukolera nguudo ezo bwe tubyogerako nga bagamba tetulina ssente administrative budget ekyali waggulu olwaleero luno lwokka leero tudde naku z'omwezi ziri mmeka 23 24 April minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa president agenda kujja nnyonnyola parliament lwaki twetaaga ba RDC nga bayina ba deputy nga bayina ne ba assistant on top of the administrative budget ebaddewo ey'ababaka ba parliament abasoba mu 5 ne ba minisita abasoba mu 8 tulina ba RDC abakyalina okutunnyonnyola ennyo kye bakola balina ba deputies kati mu ba deputies bagenda bagattako ne ba assistants kati gwe nkuwadde omulimu genda onoonye deputy nze bulijjo mmanyi deputy is the assistant yamyuka nti bonna bayambi kati balinga abagamba nti deputy abanga ali mu kifo kyekimu ne RDC yennyini kati nti assistant yagenda to assist deputy to deputize the it doesn't make sense kyemba ngenda okwogera ne mutwe nkitunudde mu on top of that mubamu ku ba RDC be balonze mwe muli busungu bwa sitaani kuba sijja muyita kisa kya Mukama what he did okutweyambulira tekyali kyakyuka ne kiva ku kisa kya Mukama the moment innocent omusango we gumusinga he ceases to be innocent becomes guilty
kuba kimenya amateeka osanga omuntu ng'ali mu kkomera omusawo bwamusingayo ati oye innocent nti munnange terrorist eyabadde akulira terrorist group ye peace you cease to be peace akati eyali kisa kya mukama eyatweyambulira is among the people be balonze to be assistant RDC Kigwayo Residence District Commissioner. He represents the president. Where is integrity among the qualities of someone who is supposed to represent be like a the leader president? or represent. Because bagamba someone who is an RDC is equivalent to a member of parliament. I know kubanga ali kumutendera bwe gumuni member of parliament. Does that guy qualify to be a member of parliament? But bano batulaze quality ebintu bye bagenda okukola. One of the roles is to fight corruption, mobilize people. So is that guy fit to fight corruption when he is morally corrupt? Kitegeeza pressure bw'anaava mu kkomera pressure 24/7 kati ate yendooza mujjamuwa ndowooza na bwaki mujjamuwa bw'ajja kuweebwa vice president. If integrity does not matter, then pressure bwaviira mu kkomera. Nga batugamba nti okay, away from even merit nga just muzeeyo omusanyusa busanyusa n'akuwa naye ate kiraga tulina ebintu byetulonda eno side bwe baba balonda ba member of parliament olaba qualities ze basaba nti tugeze kale oyo kisa kya mukama busungu bwa sitaani because it is the opposite. Ekisa opposite y'ekisa izi busungu, opposite ya mukama izi sitaani, so izi busungu bwa sitaani bwa sitaani busungu bwa sitaani tumukutte ne tumuteeka tugeze ku bantu nga equating ku Nyamutoro isaawe nti mulina meeting we mutudde. Can they talk? Kyokulaba nze nyina eggulire lyembadde nsoma leero gavumenti eyagala kuteekawo nteekateeka bateekewo corruption classes mu primary nti abaana mu primary batandika obbasomesa obutalya nguzi. Olwedde ngulira kyali wange paani nankolera pepa oba nampa kuwaakawe nankolerako. So bwe tuba nga mwe mulowooza enguzi tugenda kusomesa nsomese mu primary nga ni mu parliament essaawa zino waliwo campaign egenda maaso mu parliament. They want to mu ggwanga they want to merge agencies tukendeeze ku expenditure. UNRA abadde baagala kugiza Ministry of Works then ne agencies endala ezimu zaatandise dda izu bagizizaayo mukuwa bagizizaayo jo UNRA yawonye bannyonnyole ne bannyonnyola ne bagamba kale babaleke. But civil weddings and also customary weddings bagenda zizza ku NIRA. Does that mean URSBS is okubaawo oba esigalawo nebeera ng'ekola ndoze jakola bintu birala naye baagala ku kati oba okyali awo n'ogamba okay bano bambi abasigaddewo basigaddewo ono merit kuba mulimu ebaaganye okuza naye bagamba ezo zisigalewo. Oba okyali awo n'owulira amaloboozi mu parliament abagamba agencies zemulaba zisigalawo zisasula ababaka ba parliament. Genda okebera olupapula the observer afulumye olunaku olwaleero their voices mu parliament nti agency zayise mu babaka ba parliament ne babawaayo wakati w'emitwalo 5 ne miliyoni 2. Can you imagine? Wait, what? Emitwalo 5 ne miliyoni 2 to make sure nti bannanga ka agency kaffe temukajjaawo naffe wetulira kulaba mubaka omu I quote the observer. One of member of parliament omwagambye nti their agencies ezitusasula tuleme kuzijjawo nga naye naffe tetuziwuliranga nako. So naye nga ziri under a certain ministry. Okitegedde kati nombaka naye nga baba wakati wa sedemeka emigaaga ne miliyoni ezi agency nesigalawo. Agency zisigalawo it costs us. Yeah. Botunira omusaala gwa UNRA gwokka. I'm not saying UNRA is part of abasasula. Just eyonvuddeyo kati. Yeah. Omusaala gutwala 35 billions per year to make sure nti omusaala gw'abakozi ba UNRA gubeerawo. So how much agency endala gyezitwala? How many roads do they work on in a year? Balina enguudo ze bakolako.
of course baali bawewuddeko ku ministry n'ebiringa ebyo but tulwanyisa duplication of work so bwe baba basigaddewo mukama yebazibaika basigaddewo nze singa zisigalawo nga tugeze wala nga ministry of work nti bali under ministry of work nga bano bwe bakola omulimu gwabwe they report back to the ministry ne balaga twakoze kino ne kino nga tebakola mirimu ate nga bombi beekuba sibalinaako buzibu ono akole ebibye n'ono akole ebibye as long as we are moving forward so basebo ne banyabo naye nga yinula yebale kugezaako kuzaawo mwebale nnyo kugezaako naye tubagamba nti emboozi y'okugwa kw'amakubo it is mboozi yaffe so just headline mubeere nga mugikuumye newali lyaguddemu newali lyaguddemu newali lyaguddemu tunaakomawo mugaguddemu it's because ffe ffennyini we are enemies of ourselves kyonna kitandika naffe nti obutonde bw'ensi buyinza okuba tebulina mugaso ko gwe gwoba otunulamu n'olaba ng'ekibira kigenda kunnyamba kimabira weebaawo ennyamba ki akasana kaatwokyamu kwefu omwezi gwe kagwalinga febo zali weeks 2 everyone complained mbukyeka muzeeyi yali sente z'enkuba mugamba naye nga yaziriirawa enkuba just awo enkuba n'etonnyamu amakubo amazzi ne gasala ne mutandika amazzi gasala erelelele naye mwe muzimba mu ntobazi mwe mukwata ebicupa ne mubiyiwa muri drainage system zo twazivaako waliwo ebifo ebimu ng'otuukawo ng'olaba n'ababeerawo baavaawo like naye ng'olaba they are existing peacefully naye nga tuli mu national park tulwana n'abantu babagamba munnange ate we munasembera ennyo ne muli ettaka lya paaka yes beera mulimiramu naye tobeeramu ensolo zigenda kulya ettaka liryawo terina kye likola ensolo ne zibalya ensolo zirya abantu baffe kati bano bagaba bannange muve mu ntobazi naye lwakuba nze ekisinga okunewunyisa ku ntobazi bagagga nti bano ab'emayuuni webali bo balimiramu mayuuni gaabwe nakuzimbamu butempulaleo n'obuyumba bebazimbamu buli awo but abasinga okwonona entobazi bagagga ate abagagga abatali bagagga bugagga people abagagga with power titebagambwako begenda otunulire buli kyamaanyi ekiri mu ntobazi era n'ogenda obeetololawo oti agamune ate tunakola ki bekateko uwa twali mu Elgon region eyo nga bawa abantu ettaka mu national park like mu Elgon reserve eyo bakuwa ettaka nojja n'olimiramu kati kwefu baba bakuwadde ettaka tugeze nga square buli wosimbye ebibala simbawo omuti nti gwe bw'otuuka ng'ovuddewo gwevaawo n'ebibala byo genda okungula eddamu olime eggungula omiti girekewo meaning kwefu wonooviira wano egyo emiti girose oli omulala we bamuwa wali ebibira bwe bitoonabizaawo naye maama bano bo we bajja mass destruction Ssabakyalina tubabuuzizzaako n'ababawa layisensi awe mututuusizza then ne tubuuzaako ne ku banene abalina obuyinza tweyanziza tusiima awe mututuusizza but this doesn't only affect us naawe ekikutwalira kuba kiffe ekkubo werigwamu nga naye olinaye nga factory eryawo yiyo kuba nalowoozezza ku muntu Penny oluguudo lwe lwaguddemu yagenda ewa Manerenda neyewola ssente miliyoni 10 n'amugamba ngenda kukoma nsimbi kusuubula matooke n'asuubula fuso y'amatooke n'ajja ng'aguluba n'effuso y'amatooke gijja makuba amabi ag'omu byalo n'agituusa ku main road n'aguluba naye ekiro kiramba n'agituusa ensanja n'amugamba ekkubo lyaguddemu n'amugamba ogenda kugiyisa mu luguudo lw'ensanja olukusuula e Buloba amafuta agongeddeko n'atuukayo ku jjaamu yabaddeyo amatooke ne gengera ettooke lyabadde alina okutunda emitwalo 3 nga lifuuse lyenvu omuntu oyo nasitunudde ne mulowoozaako azzaako ki ate okusinga twatunulidde abasuubuzi bano like abasuubuzi ababadde bagaddewo because of kati n'okubamu akafaananyi nga mukyalawo babadde bagaddewo wiiki namba wamukolera edduuka bagaddewo lwa ifris ewiiki temwakoze n'ogenda mu produce ebintu amatooke gengeredde ku fuso
awangaali maaso moogi ala akiraba nkuumira